Yesu yagamba bwati ku independence z'amawanga gye gagaba. Abayudaaya baali bakabira independence nga baagala Abaroma. Baali bagala Abaroma babawe independence. Era nga bakibaluma kubanga Abaroma baali babafuga. Abo bonna bawulira Bakaisaali Agusito baali Baroma ninga bafuga Isirayiri. Bakerode baali Baroma. Eggwanga lya Isirayiri nga baali sitamako. Kati Abayudaaya bambi nga kibaluma. Baana ba Ibulayimu nga bakaabira Katonda abeereko kyakolawo. Bagobera Abaroma bafune independence nabo. Yesu n'abagamba bw'ati nti omwana bw'ali bafuula ab'eddembe kale olwo mulibeera baddembe ddala. Ani akiwulira ekyo ngambe nti amiina? Omwana y'ani? Tonnamwogera. Tebamwogera bwe tebamwogera nga baleekaana. Omwana y'ani oyo? Oyo bw'ali kuwa independence olwo nno oliba ogifunidde ddala. Kubanga bw'aba tannagikuwa Yesu nga tannakuwa independence oyinza n'okwetaba ku yekkololo n'ovaayo n'onywa walagi n'ogwa mu mwala n'osula mu mwala wagudde. Kati oba olina independence? Kati olwo oba olina? Weewunye ng'ova ku yekkololo oba ekyotero oba olina gy'onoova naye oluba okuvaayo bw'oti n'ogamba manyi ffe tulina independence n'otalanduka n'ogwa mu mwala n'osula awo. Kati yeba independence? Kati ye Yesu yava agamba nti ezo ez'amawanga muzitoke muziteeke wali ebbali naye omwana bw'alikwata ka independence n'amala akakuwa olwo libeera independent. Yokaana 8:36 Yokaana 8:36 olulabye? Therefore if the Son makes you free then you shall be free indeed. Omwana bw'alikuwa independence olwo oliba ogirina. Gamba nti Yesu. Teeka omukono waggulu. Gamba nti ayi Yesu. Ayi Yesu. Weebale lwa independence ya Uganda. Abangereza gye baagiwa. Naye Yesu njagala neyeeyo gy'ogaba kubanga bw'ogiwa omuntu oba omuweeredde ddala njikulangirira ogitwale mu linnya lya Yesu. Kyabalamuzi 6:11 Malayika wa Mukama n'ajja n'atuula wansi w'omwera ogwali mu Ofula kyekyali ekya Yowaasi Omwebiyezeri ne mutabani we Gideoni yali awuula eŋŋano mu ssogolero agikisa Abamidiyaani. 12 Yes. Malayika wa Mukama n'amulabikira n'amugamba nti Mukama ali wamu naawe ggwe omusajja ow'amaanyi omuzira. Gideoni n'amugamba nti ayi Mukama wange obanga Mukama ali wamu naffe kale ekitubeezezzaako ebyo byonna kiki era ebikolwa bye byonna eby'ekitalo biri ludda wa bajjajja baffe bye baatubuulirako. Mukama teyatuggya mu Misiri naye kaakano Mukama atusudde atugabudde mu mukono gwa Midiyaani. Mukama n'amutunuulira n'ayogera nti genda n'amaanyi go gano olokole Isirayiri mu mukono gwa Midiyaani, si nze nkutumye? N'amugamba nti ayi Mukama wange Isirayiri ndimulokolera ku ki? Laba baganda bange basinga okuba abaavu mu Manase nange ndi muto mu nnyumba ya kitange. Mukama n'amugamba nti mazima ndibeera wamu naawe era olikuba Abamidiyaani ng'omuntu omu. N'amugamba nti obanga kaakano ndabye ekisa mu maaso go kale ndaga akabonero nga ggwe wuuyo ayogera nange. Tova wano nkwegayiridde okutuusa lwe najja gy'oli ne nfulumya ekirabo kyange ne nkiteeka mu maaso go. N'ayogera nti naabeera wano okutuusa lw'onookomawo. Mukama yeebazibwe. Season eno eya revival yatandika n'omutwe nga guli mu kitabo kya Yokaana essula 11 olunyiri 44. Olunyiri lugamba 43 nti bwe yamala okwogera ebigambo ebyo 43 bwe yamala okwogera ebigambo ebyo n'ayogerera waggulu nga bw'agamba nti Laazaalo fuluma ojje.
Bassebo ne bannyabo tuli mu sizoni ya kujja. Ngambye tuli mu sizoni ya kujja. Ngambye tuli mu sizoni ya kuva mu ntaane yali yakukwata mu linnya erya Yesu. Buli ntaana yonna weeri twagirangiridde okusesema mu linnya erya Yesu. Kubanga amaanyi g'emagombe gakutuddwa, kubanga gateekwa okugondera eddoboozi ly'omwana wa Katonda. Omunnazaaleesi alangiridde nti Laazaalo fuluma ojje ganzija. Kyogere nkiwulire, gamba nzija. Bayibuli egamba bwe yayogera ekyo yali afudde n'avaayo. Ayali afudde, ayali afudde. Kyogere nkiwulire kyoga nti ayali afudde. Kyogere nkiwulire ga nti ayali afudde n'avaayo. Nze simanyi gye wafiira, simanyi na yakutta, naye nnyina obukakafu nga mu sizoni eno oli mu kuvaayo. Ebyo bye babadde bakunyumyako nga bagamba nti wafa. Omanyi abantu bazibu nnyo. Abantu balina engeri gye batunuuliramu embeerayo. Omu n'agamba munne nti oyo mufu muzibu, oyo mufu nnyo. Olulimi olwo nalwo luli Kampala. Oyo muki naye nga gwe boogerako mulamu, otambula, oli mulamu otambula naye olinaga nti oyo mufu nnyo. Sebo nga baakufiisa, oyo mufu nnyo, talina waaka, mufu nnyo. Abantu bakuttira ku nsinga n'okutambula otambula, oyo mufu nnyo. Ogambye ebyo bifu, ebyo byayogera bifu, tebigenda na kubaawo. Okanda baga ndi banengenda kwanjula nga 15 oli nagamba munne nti wa ebyo era bwe bibeera, ebyo byoyo bifu, ebyo ne babitta. Okanda baga ndi naatera okugenda bweru okukola nti bifu. Teeka omukono waggulu ga nti mu linnya lya Yesu neekutulako omwoyo gw'obufu, neekutulako omwoyo gw'obufu, omwoyo gw'emagombe, ekyoyo ky'okufa, okufa kw'omwoyo n'okufa kw'omubiri n'okufa mu byenfuna n'okufa kw'omubufumbo. Ndagira ekyo ekibadde kyanzita kinte, gwe ekyoyo ky'okufa genda, gwe omwoyo w'abafu nta, gwe okunyumya n'abafu, okulya n'abafu ekiro, okwogera n'abafu mu birooto. Sirina bizinensi n'abafu. Mu linnya lya Yesu neekutulako omwoyo gw'okufa era ngulagira genda mu linnya lya Yesu. Amiina. Kubira Yesu engalo. Ayali afudde n'avaayo. Yesu n'alagira abaali awo nti kati mumusumulule mumuleke agende. Olwo olunyiriri lwe lwafuuka omusingi gwa revive eno, era kwetambulidde ate kwekyatambulira ate kwegenda okutambulira mpaka nga gwe wadde obujulizi mu linnya erya Yesu. Tetugenda kusirika mpaka ng'owadde obujulizi mu revive eno, ng'oga nti musumba, omulabirizi wangi, ekiragiro kya Yesu kye yalagira kyakoze. Waliwo gwe yasindise n'ansumulula era kati ndi mu kugenda. Nalangiridde ababadde wano mu saavisi y'okumakya ne mbagamba bwe nti oda bw'emala okuva mu ggulu ng'ega ndi mumusumulule mumuleke agende, nga eri order from above. Anaakusumulula bw'ataabe mu Uganda, Katonda anaamugye China. Agenda okukusumula bw'ataabe mu Uganda, Katonda anaamugye Bungereza.
ng'ekimulese wano si kirala gwe wekka gwe gwazaanoonya. bw'ataabe mu Uganda Katonda naamujja mu Amerika. bw'aba tali wano Katonda naamujja ewalala. kubanga oda yafuluma egamba etya? mumusumulule mumuleke agende. Lwaki ekyo Yesu akyogera? kubanga yali alagidde omufu n'ava mu ntaana, naye omufu ono ng'akyasabikiddwa, asibiddwa amagulu n'emikono n'amaaso, tasobola kutambula, naye ng'avuddeyo mu ntaana. Mu ntaana avuddeyo ne tasobola kukwata, mu ntaana avuddeyo ne tasobola kulaba. Omutwe musabike ate nga ku mutwe kwe kuli ennyindo. Omutwe musabike ate nga mu mutwe kwe kuli amaaso, kwe kuli omumwa, kwe kuli omumwa guli kuli amaaso, ennyindo, amatu. Musabike. Omulaba gaayo oyo? Omulaba oyo sigenda kowamwogerako mpaka December. Ate sira kuba nti ebirala sisobola kubyogerako, naye ndi under instruction. Mwenna mukimanyi nti nsobola okwogera ku bintu ebirala, naye nange lwempulira ng'ayeewaggula ne ŋŋamba naye kambulire ku kino. Omunnazaalesi nga ŋŋamba ddayo mangu ku kintu ekyo, waliwo gwe njagala okusumulula. Ddayo nga ŋŋonda nga nzirayo. Addiŋŋana amawulire agajjako omukkuto, ogenda kulaba ekigenda okubeerawo, gwe gundi onootera okuwa obujulizi mu linnya lya Yesu. Laazaalo yafaanana bw'atyo, asobola kwekolera ki? Naye nga si mulamu. Yavuddemu dda w'omulabirawo Gaayi yali ali mu kubuukabuuka, bwolaba oyo kati awo yali abuuka. Awo mulamu, musabike naye munda muki? Sikyabawulira. Musabike naye munda muki? Siwulira. Musabike naye munda muki? Gundi gwe oli musabike naye munda oli mulamu. Ekyobugagga ekiriwo kiri bwe kiti. Wulira, ekyobugagga ekiriwo kiri bwe kiti. Munda oli mulamu. Kituufu oli musabike, kituufu oli musibe, kituufu tolaba, kituufu amaaso makwate, kituufu emikono misibe, naye nnyina amawulire amalungi gy'oli, amawulire gagamba munda oli mulamu. Ani awulira ngambeko nti amiina? Ngambira abantu nga basatu abakuletuludde bagenti ondabira wano munda ndi mulamu. Mugamba ondabira wano munda nsaza. Mugamba ondabira wano munda mulimu potential. Ogamba ondabira wano munda mulimu ekirimo. Ndi musabike naye munda ndi mulamu. Ani awulira ngambeko nti amiina? Oli musabike naye munda mulimu potential. Ab'e Kampala bagiyita waaka. Kyogere nkiwulire nakyo nkiwulire. Bagiyita batya ab'e Kampala? Oli musabike, oli nga atalina kyasobola kukola, oli nga atasobola kutambula, oli nga tasobola kukwata, naye munda mulimu obulamu mu linnya lya Yesu. Ani awulira agambeko nti amiina? Kati wulira, kino kye kigenda okubaawo. Era eno y'ensonga lwaki kigenda kubaawo. Olwa potential eri mu ggwe, eri unlocked, ensibe, enkwate, etakugasanga, nga tegasanga na kanisa, tegasanga na kika kyewammwe wangi. Olw'eyo potential eri mu ggwe etagasanga Uganda, Yesu kyavudde asinzire ku Namulonde y'ekisa n'alagira nti oba mwagala oba temwagala mumusumulule mumuleke agende. Kiddemu okyogere nti munda ndi mulamu. Kyogere ng'okinyweza ndi munda ndi mulamu. Kyogere ng'oga munda ndi mulamu. Gwe ekyo
ekyokuba nti munda oli mulamu kimala. bw'oba oli mulamu munda ekitegeeza nti weetaaga kusabuukulula busabuukuluzi. wangi munda bw'oba oli mulamu ye Mukama bw'agenda okutunuulira abalala be batakulaba abalala be batakutegeera naye Yesu bw'akutunuulira alaba ng'obulako bubuzi kusabuukulula obulako bubuzi kusumulula. wangi abalaba ebyokungulu abakulaba kungulu emu ku nsonga lwaki bakunyooma emu ku nsonga lwaki tebaagala kukolagana naawe balaba byakungulu ne baga nti ono yasense bukada yaggwawo talina kyagasa. bo balaba ngoye balaba siripa balaba bugatto bweyambadde obw'omutwalo ne baga nti kati ono okola naye bikyono ono okola naye kuno obugatto sokolaba enviiri yazisiba mu January tezinnakyuka ate nga zinyini bamuwankadde waliwo yazimuwa n'azoozaamu kati zaayina ono bakola naye ekyo. bo bakupimira ku nviiri baana b'abantu balaba nviiri balaba ki tebamanyi na kumanya busobozi buli mu ggwe. Ladies night ya naku z'omwezi nga 12 ekyo kyowulira kyetakula kintu kinene nnyo. One night with a king oyo ayasula ne kabaka amanya go kyagajjukira bamuyita ngaani omanyi bwe yasooka okufaanana yali house gaalo kojjaawe nga kisaati wa ku kyalo bamuyitanga Mudodokayi ng'oggyeko ba house gaalo bombi ne kojjaawe nga baali Fiji banoonyi babuudamu mu ggwanga eryo. wangi Katonda n'alaga Mudodokayi nti akawala okalaba n'obuviiri obwo bwasenyuuka obwakakutukira ku mutwe kalimu waaka keetaaga kutereezaamu katono keetaaga katyuningamu katono bwoti n'okatyuninga n'okasomesa n'okatendeka n'okapreparinga n'okamentalinga n'okasetinganga asetinga essasi mu kyemba ne kalumba kabaka kajja mukubisa amasannyalaze. kakubisa kabaka umeme kabaka nakkiriza naye nga bw'okalaba kungulu weetaaga okuba nga olina okukkiriza kw'amaanyi okukolagana nako oba okamentalinga. naye Mudodokayi yakatunuulira n'atalaba bantu balala kye balaba abalala baali balaba buviiri bwako nga balaba bugatto balaba akasikaati ak'engerigeri akatunge nga kasikaati kakagaziya n'ewuzi ez'empiso ey'omu ngalo naye oli n'akalaba nga munda mulimu ekyobugagga n'agamba kano nno nga wakaseetinze bulungi kano kalimu omuntu. ani awulira ngambeko nti amiina? ate n'omulaawe ayateekateekanga abakyala era naye bwe bakamutuusaako ne bakamuwa nibaga nti akono kabeere mu guruupu yaako. omulaawe naye Mukama n'amubikkulira nti akantu kano tekeetaaga kugoba mukagumiikirize nga kaliko abawala abakompiitinga nako baali baana b'abakungu baana babaki baali baana b'abakungu nga be bavuganya nako naye nga ko kalina ekyobugagga munda muko ekyekwesa omuntu kyatalaba nga ekyobugagga ekyo bakiyita Katonda. Gamba nti Katonda. siwulira gamba nti Katonda. njagala Katonda atandika okubikkulira abantu bonna abakolagana naawe balabe ekyobugagga ekyekwesa ekiri munda abalala kibatalaba batandika okukiraba. ngambye nsaba Katonda abikkule ekyo ekyakwekebwa ekiri mu ggwe abalala kibatalaba naawe kyobadde tolaba. Katonda atandika okukiraga abantu bakyegombe bakolagane naawe mu linnya erya Yesu. oba okubenga lusikubenga zinoga mu linnya lya Yesu. disadvantage gye tulina ffenna era gye tulina okulwanako
kwe kulemererwa okweraba nga Katonda bw'atulaba. What a big disadvantage. Era kyobulaba kyennwanako wano kyendembalinga nakyo ate nga ngenda kiremerako ye Mukama akubikkula amaaso n'amagezi n'okutegeera otandika okweraba nga Katonda bw'akulaba. Ani awulira ngambeko nti amiina? Ono omusajja gwe tusomyeko wano mu kitabo ky'Abalamuzi essula ebadde ya 6 olunyiri lubadde lwa 11 sooka owulire bw'alwanagana ne malayika. Kulemererwa kweraba nga eggulu bwe limulaba, eggulu liraba kirala ne Gidiyoni alaba kirala. Malayika alwana kunnyonnyola Gidiyoni kikyali. Somo lwa 12 oluwulire. Olwa 12 oluwulire. And the angel of the Lord appeared unto him, and he said unto him, the Lord is with you, you mighty man of valor. Wanji? Singa oddayo ku lwa 11 mwana wange. Nalo baali lulabye. Ne balaba gwe bayita mighty man of valor bamusanga akola ki? Olwa 11. Mighty man of valor laba bye yali akola. Bibyo. Now the angel of the Lord came and sat under the terebinth tree, which was in Ophrah, which belonged to Joash the Abiezrite, while his son Gideon was threshing wheat in the wine press in order to hide it from the Midianites. Malayika agwikiriza ono Gayi gwe bayogeddeko nti Mukama ali naye nti era ye musajja ow'amaanyi. Malayika amugwikiriza ye ali mu kuwuula ngano naye ng'agiwuula alabiriza bambi agiwuula agikisa Abamidiyaani. Mighty man of valor whom God is with. Ali ne Katonda ate mighty man of valor. Wanji? Ali mu kuwuula ngano, ali mu kulabirira, ali mu kwekweka akise ngano ye Abamidiyaani. Kitegeeza ki? Nti malayika kyalaba ye si kyalaba. Eggulu limuyita w'amaanyi ye yeeyita munafu. Abateeka omudduka ye y'abadduka. Byateeka okkuba bye bimukuba, byateeka okugoba bye bimugoba. Abateeka omufukaamirira y'abafukaamirira. Bateeka okukozesa olwaleero be bamukozesa. Abateeka omutya y'abatya. Bintu biri ku bikukujju, bintu bya kifuula nnenge, bintu bya ngeri. Abateeka omusaavinga y'abasaavinga. Tolabanga kyewuunyisa nnyo abateekwa okupangisa ku mizigo gyo. Kati ate nga gw'opangisa ku mizigo gyabwe. Buuza neighbor tolabanga kyewuunyisa ekyo nakyo. Gwe kimanyi kati essaawa eno wandibanga osula ku nnyumba za mupangisaawo. Nokitegedde tokitegedde kubanga oli atikiri nayo. Tokitegedde. Oyimidde essaawa eno wandibanga osula ku nnyumba za tenantiwo ate nga gwe kwosula gwe tenanti kaakati. Bintu nga biri ku bikukujju. Ate go kupangisa ewuwo kati go pangisa ewuwe. Bintu nga biri ku bikukujju. Mighty man of valor. Okay? Whom God was with. Yali mukwekweka. Kati ye malayika yaveeri ng'alaba kya mu ggulu, eggulu kye limuyita. Malayika yabikkula mu fayiro n'alaba ngono bamuyita Gidiyoni. Mighty man of valor who moves with God's presence. Ye malayika bwe yajja kye yamuyita. Era Gidiyoni bagati mighty man of valor, God with you. Gidiyoni n'akyuka bw'anagati Katonda ani gwe bagamba. Kyogamba luwa wedda nteesa agenda okunkwata. Malayika n'ogamba ngambira ddala gwe ngamba. Gwe ngamba. Omanyi olulimi lw'eggulu lwakula bulala. Katonda ky'oli olwaliro si kyakuyita. Akuyita ekyo ky'ogenda okubeera enkya. Kale laba obugalo obwo bulinga bw'ekikaafiiri. Ngambye olulimi lw'eggulu lwakula bulala.
kyoli olwaleero Katonda si kyakuyita ye buli lwakutunuulira abikkula wano mu fayiro ye n'aga nti Nalukenge 2019 agenda kubeera ki? Nalukenge 2019 nannyini secondary school. N'alyoka atuma malayika n'aga nti malayika genda ongambire direct oyo, genda ogambe direct oyo akole bw'ati ne bw'ati. Malayika n'akusinga naawe ng'ate ovuga boda naga director gw'essomero nga nti ali wa ssebo nti gwe Katonda kyoli olwaleero si kyayagala okuyita, kyogenda okubeera enkya kyayagala okuyita. Singa mbadde gwe naali kubye engalo bazaabika ne bazitunga, zaali abise ne bazitunga. Ani awulira ngambeko nti amiina? Kyova olaba mu lulimi lw'eggulu, mu lulimi lwe bayita olunakkiriza, olulimi lw'okukkiriza olwogerwa mu ggulu, olulimi olunaggulu. Oluki? Siwulira. Oluki? Mu lunaggulu yeeyokka ewatali kulimba. Mu lunaggulu bw'oyogera mu Luganda oba olimba. Era kyova buli kyoyogera ffe tulina okukubuuza, tukubuuza ne tugamba oyogedde lulimi ki olwo. Bw'otuganda oli muli wammwe kooki nga tugamba byoyogera bitereeze, oli mwavu. Gwe kasita ogamba ti nze mukyala gundi, tusooka ne tubuuza nti oyogeredde mu lwawa. Bwe luba lwewammwe ekaliisizo nga tugamba nti oli mu kulimba toli mufumbo. Naye bwe tugamba nti aa njogerera mu lunnaggulu nga tugamba oba oli mu lunnaggulu oli mutuufu, oli mufumbo. Ani awulira mpulira eyaŋŋamba nti amiina? Kubanga mu lunaggulu lwokka Laazaalo gy'abeera ng'afudde Yesu n'agamba nti yeebase. Mu lunaggulu aba mufu, Yesu n'agamba nti yeebase. Mu lunaggulu yokka omwana wa Yayiro aba mufu nga baamugolodde dda, bamutadde n'eppamba mu nnyindo. Omwana wa Yayiro Yesu n'ayingira waawo wangi n'abasiŋŋana ku mulambo, omwana ng'alina n'eppamba mu nnyindo. N'abagamba nti kikimukaabira ki? Naga nti gwe tomulaba yafudde. Naga nti ontafudde, ono yeebase bwebase. Ne batulika ne baseka. N'abaga nti olabye akajanja kadde kabakaabya, obwedda mukaaba nga mugamba afudde. Kaakati ate bwe mbage nti yeebase musese, kitegeeza obwedda mutayiminga buugi bwa bannammwe. Obuugi bwe bakaabya mufulume wano muve wano. Abantu ab'obuugi obeepankirako, abaagala obuugi atema omulanga n'amanya nti obunene bw'omulanga bwe bunene bw'ekikopo. Ayingira awo ne mulowooza nti asirike, aba yakatuuka n'akyankalanya olujja lwonna n'alukyankalanya. Omwana wa ssebo, omwana wa ssebo, omwana wa ssebo musanze mu ddiiro. Oluno w'e Masaka. Omwana wa ssebo, omwana wa ssebo, nyabo musanze mu ddiiro. Omwana wa ssebo. N'alyoka atuula mwena n'abakyankalanya, n'asooka abikkula ku mulamba awo, n'asooka atuula. Bw'amala n'asangula ati amaziga. N'alyoka abuuza abalinaanyo nti waliyo ku buugi eyo? Appetite ogigyewo ey'amangu esaba obuugi. Saawe yayagala ki? Waliyo ku buugi. Takabira bwereere, mulina okusasula omulanga gwe. Kati abo Yesu yabasanga wa Yayiro nga battema omulanga guli gwajiya, balinga abapangise. Yesu n'abatuna magana, kati bannaaye tusirike mukko kuba omwana ontakoze atya, tafudde, yeebase bwebase. Ate yagenda kwanga batulika baseka. N'agamba ate kaleke musese mwenna mufulume mugende mukolere eri tembere yammwe mu lujja, tembere mugikolere mu lujja. Kuba kati kyetugendako ekiddako wano kyetaaga abantu bokka nga bakkiriza, nga buli kyenkola bakkiriziganya nakyo. Ani awulira ngambeko nti amiina? Yesu kyeyava agamba omwana nti talisa kumi, ekiddako nti ekigamba omuwala zuukuka. Sinazuukira, zuukuka. Sinazuukira, zuukuka. Omuwala n'akanula bw'ati amaaso n'ayasimula bekaca.
olunaggulu lwepangirako luddira afudde ne lumutuuma ayeebase. Ani awulira ngambeko nti amiina? Mu lunaggulu yokka gye twogerera nga tugamba nti omunafu agambenga nti ndi w'amaanyi, n'omulwadde agambenga nti ndi mulamu, n'omugumba wadde mba okweyita Naalongo wonna wakyagalira, kubanga ye abatalaba bya lwaleero aba alaba bya nkya. Ani ali wano nga yazze agambeko nti amiina? Mu lunaggulu yeyokka ewatali kulimba, tebalimba mu ggulu, tebalimba. Ab'omu ggulu babiraba bulala era nga babiraba bwe babyogera. Ab'eggulu kati gw'osala olimi lw'onoonyumyanga ne lw'onooyogeranga mu ggulu, omupangisa abeera landiroodi mu ggulu. Nina yawulira ngambeko nti amiina? Mu ggulu omuntu aba mufumbo, kikkirizibwa. Mu ggulu oli watandika okwogera olunaggulu gwaddemba okulamuza changing dress nga tewali naye amugambyeko nti ngenda kuwasa. Mu lunaggulu abagitunda ne bakwano baba amuwerekedde ne bamubuuza nti kati ate ogula yaki changing dress? Nti yambaga yange. Embaga yo ani agenda okuwasa? Nti ajja. Bamuyita ani? Ajja. Muteekewo ameka? 2. Ajja. Lulimi lunaggulu lulamuza changing dress ne lulamuza engatto z'embaga olunaggulu ne lusiba ne ku keeki. Lulimi lunaggulu lwo luyita ebiriwo nga ebitaliiwo, ate ne luyita ebitaliiwo nga ebiriwo. Nsobola okulyaga nti amiina? Mu lunaggulu ga nti olunaggulu omulwadde mwagambira nti ndi mulamu. Gwate bano mufu bamukubiriza agambe nti teyafudde, yebase bwebase. Mu lunaggulu abaavu babeera bagagga. Mu lunaggulu olulimi olunaggulu terukkiririza mu negative, olunaggulu lwogera positive. Ani awulira ngambeko nti amiina? Olunaggulu lulangirira nti omugumba azadde 7. 7 terutandikira ku omu, lumulaba n'abaana 7 era alina okulamuza obugoyi bw'abaana 7 mu lunaggulu. Mulizo yakulina ogenda kwogeranga lulimi ki? Olwawano nno lujja kutega, olwawano lugenda kukola ki? Olwawano lugenda kulemesa, olwawano baluyita najjalwambi. Wangi najjalwambi zansanze ziraba muzaale k'omunaku. Olwawano byekwaso ng'omanya oyo aliwo obubeezi. Najjalwambi ng'omanya nti oyo teyetaka kwerinaanya kujja ng'omaze mukyusa. K'omunaku ennaku eba emujjula, naku yamujjula dda, muntu wa nnaku. K'omunaku ogenda kwogeranga lulimi ki? Malayika ye tafaayo kusiŋŋana ng'oli awo oli mu kuwulaŋŋano ogikisa Abamidiyaani wenna otidde olinamu nsiko gye weekwese. Malayika n'agamba atya? Gwe omusajja omuzira ate ow'amaanyi, ne Mukama ali naani? Ne Mukama ali naawe. Mukama yebazibwe. Gideon kye baamugamba ne kimuzitoowerera nga kirabika kinene, obwongo bwe nga tebunnakiriikinga, obwongo nga tebunnasaza. Yawulira nga bamuprovokinga, yawulira nga bamusoomooza, yawulira nga bamuduulidde. Gideon yawulira nga bamuduulidde, kyeyava ayogera ebigambo bino mu linnyiriri olw'ekkumi n'emmeka? Olw'ekkumi n'ebbiri.
mpa mwana ng'olulala oli 13. Gideoni n'agamba bw'ati, wulira omuntu atannazuukuka bw'ayogera, wulira omuntu ayabuutikirwa ennaku bw'abeera, wulira omuntu gwe bagambye ekigambo nga kinene bw'aba ayagala okinyogoza, wulira by'ayogera, wulira omuntu awakana n'ekigambo kya Katonda kye kimugambye by'anonooza ne by'ayogera, wulira omuntu ayabuutikirwa ennaku, wulira omuntu aludde mu trauma, omuntu aludde mu bizibu, wulira omuntu ng'obwongo bulina ebibusaanikidde, wulira omuntu ng'aludde mu kubonaabona bw'omugamba ekinene ng'akinafuya. Wulira Gideoni bw'addamu. And Gideon said unto him, Oh my Lord, if the Lord is with us, Wanji, why then has all this happened to us? And where all his miracles which our fathers told us about, saying, Did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord has forsaken us and delivered us into the hands of the Midianites. Kayombye siwulira biki byowulira ebyo kikyowulira Bayibuli egamba nti ekijjula mu mutima akamwa kikakola katya. Can you imagine Katonda nga amaze okwogerako ekigambo ekinene nti gwe omusajja ow'amaanyi omuzira, eyo sitoole ogendamu yaki? Sitoole yaki eyo? Mbuliza omuntu oyo akulina nti naye amasitoole go gaaki? Sikuwulire sitoole byonna bye bamugambye abiwotalinze dawuni, abiwotalinze. Singa malayika si yali abireese awo zingako ebyo n'ogenda kikulimba. Byonna bye boogedde abiyyemu amazzi, kubanga asiseeyo ennaku ye yonna gy'abadde nayo, ennaku gy'abadde atambula nayo. Aleese akazi obuziina, aleese obugatto obukadde, aleese buli kakiki yenna, aleese ebimuli mu mutima, aleese ayagala ateekewo ensonga ze mbuziwulikike bulungi. Ate abaakula bwe batyo na wano weebali, abaakula batyo bayitirivu. Yamanyi nti gyakoma okwogera amasitoola amangi ennyo. Wangi gy'okoma okutegeera engeri gy'onookola ku nsonga ze. Okanda mugamba tusabe nagani musumba kansooke mbikunyonyola bitegeere bulungi. N'omugamba obadde oyagala nkuweeyo eddakiika nga mmeka okubinnyonnyola. Naga musumba ne bwe ziba ssaawa 2 zokka zijja kunkolera. N'omubuuza by'oyagala okunnyonnyola oyagala kubitandikira wa? Naga musumba ebyange bingi, naye ne bwe ntandikiranga awo mu 86 Museveni we yajjira ne mbikunnyonnyola ojja bitegeera. 86 kati gwe ne weesiba ne weenyweza ng'omusumba n'abyogera. Ate ffe abamu engeri gye twebakayo essaawa entono mu bulamu buno, bw'aba yakabinnyonnyolera eddakiika nga 45 n'osumagiramu katono n'omuleka nga nnyonnyola n'ozuukuka nga akyannyonnyola. Neyingira yalemeddeko ayagala abyogere biggweyo. Musumba kambikubuulire bitegeere bulungi, kwega njagala ebintu bino mbikubuulire nga bwe byajjira ddala, nga mama wange bwe yabinyumiza. Kuba mama yagamba yali yakanzaala nga bantadde awo mu kibaya ne wayitawo omusota nga gwa green ne gudda guti. Omusota ogwo era maama n'agulaba, kati ate gwali gwakagenda nesigga n'ava eno ye nakkirira. N'omugamba tuwuliriza masitoole bannange. Singa twali tubakyajinga consultation fee, singa tuli bagagga bazibu nga musasulira mu ssaawa. Obugagga bwe twali badde nabwe tebwogereka, nga munnyonnyola bintu. Annyonnyola nannyonnyola n'ebirooto. Kati ate waliwo lwe naloota musumba nga mbuuse mu bbanga nga ninga ekinyonyi. N'omuganda ekyali kitegeeza ki? Naga nti era wekyeraga bwerazi, sitaani yali andi bubi. Byonna byannyonnyodde nga sitaani mwereere, talina waalaba Katonda, buli kyaleeta alaba sitaani. Malayika agamba Gideoni, gwe musajja ogw'amaanyi omuzira, Mukama ali naawe. Bwe waali badde ogambira nti Gideoni yalige nti yadda mu masitoole, yadde okuba aleluya, yadde ogamba nti nkitwala. Omuntu ne bagamba nti Mukama ali naawe, Mukama ali naawe. N'okwata byonna bye boogedde n'obiyiwamu ettaka
nanga ndibanga ddala Mukama ali naffe akati bye twawulirako eby'ekitalo byeyakoleranga abalala by'ebyaddawa eby'ekitalo eby'amaanyi eby'amagere eby'ekitalo bye twawuliranga bajjajja bye baatukoleranga nga tubonyebonye nnyo Abamidiyaani nga batubonyabonyeza batubbyeko emmere nze kyobulaba nnimira eno mu nsiko naye naawe sooka olyogere eby'ekitalo eby'ekitalo malayika by'ogamba Mukama byakolanga byaddawa nze ekyo kyoyogedde sikikkiriza Mukama atulese nnyo naye alimba Mukama atulese Mukama kale atule mu ggulu li yagala ennyo nga ze tubonaabona alima alaba ki awulira ayagala gyeyo ebbonda lyonna aliyiwaawo ligweyo naye nno abava mu ggulu gamba nti abo abava mu ggulu tebakangibwakangibwa byoyogera singa ako kendeesa obadde okawulidde ako abava mu ggulu tebatiisibwatiisibwa na njogerayo tebakangibwakangibwa na nyambalayo tebatiisibwatiisibwa na ndwadde zo tebatiisibwatiisibwa na responsi yo tebakangibwakangibwa na bw'obivuunula abava mu ggulu bajja babaliridde nga kye bamutumye okukola ateeka okuvaawo ng'akoze atya ng'akikoze gamba nti oyo gwe njagala modolo eyo weetaagayo malayika gw'otasobola kutiisatiisa nga ne bw'okaaba asigala akulemeddeko ffe bantu banno otutiisatiisiza nnyo oluusi oba oyogera n'okaaba ate amasitolo oluusi muganyumya mugabuuka onyumya obuukawo waliwo byotayogera naye era n'otulika n'okaaba ne tukangibwakangibwa naffe ne tukutuka malayika ne bw'onookaaba otya kyeyajiridde asigala akikola mu linnya lya Yesu ani awulya ngambeko nti amiina malayika waba akuleetedde ekintu kyazze okwogera asigala akiremeddeko ne bw'owakana avaawo ng'akikoze abava mu ggulu yamutunuulira ati mpolo 14 mwanange balulabe nve wano mpolo 14 yamutunuulira ng'ayogera oyo volongoto and then the angel turned to him and said, go in this mighty of yours and you shall save Israel from the hand of the Midianites. Have I not sent you? Ekibuuzo abadde bawuliriza mwabamanyi okukola analysis amasitole ga Gideoni gonna gonna gakubyewo malayika alina kyagogeddeko malayika akoze igino malayika akoze eki malayika bajja bambadde buno obuntu obuwulira mu ggulu waliwo balabyeko abantu abambadde obuntu obuwulira ng'alina aboogera naye nga kali mu matu abeera tayogera nawe wekka aba alina bayogera nabo aba security mu nsi ezaakoledda aba security aba n'akantu wano mu kutu kati nga waliwo abamubulira ebyokukola kye bamugamba kyakukola oyogera naye nga waliwo n'aboogera naye malayika Gideoni yannyonnyola byonna byanyonyodde nga malayika ye ali mu ggulu limugamba towuliriza gasiya we towuliriza gasiya byagamba tobiwulira mulangirireko ekyakututteyo wali awulira oyina amasitole mangi nnyo naye malayika agenda kusigala ng'akulangiriddeko ekyamuleese ani awulira ngambeko nti amiino ngambye oyina amasitole mangi nnyo naye malayika agenda kusigala ng'akulangirirako ekyamuleese bw'aba yazze ng'ekyamuleese okukugamba yazze kugamba nti bagenda kukuwasa bw'ojja kutandika okunnyonnyola naye lwakubanga gwe mugamba temutegera bulungi kubanga nze omukazi ow'abaana 5 kubanga ate tugamba ng'era mulaba ngudde n'embugubugu n'amabere nga gavaddamu kaleega kakati waliwo bannange oba bagamba mulala maama ani anampasa oyo aneevaamu n'atwala zino zonna empeekera zennyini 5 malayika asigalaga nti bagenda kukuwasa n'obwana bwo babuwasizeeko malayika oyogera ebintu byonna nga byogere n'abirabishinga naga tonyumya malayika yagamba omusajja bamuyita Zakaliya namugamba Zakaliya mukazi wo Elizabeth agenda kuzaala omwana yamusanga eyo musakirisitia nga nyamutabe n'akulo eyo ng'ali eyawuwa bubaane abuubira balala yali asabira balala
ebibye nga byagaana yabivaako naganze mukama kankuweereze ngende mu ggulu twakusaba omwana nga tuli ne Elizabeth omwana tewamuleeta ne Elizabeth yakaddiwadda yagwe mbugubugu n'akaleega kafuuka dda kazibu n'amabeere gewuba nga bendera katukite naye mukama gwe munnange ekyotutuusizaako nze kampuba obubaane gwe weetulire mu ggulu lye weeyagala ennyo nga ffe tuli eno ku nsi tubonaabona malayika najja n'amugamba gwe Zakariya mukazi wo Elizabeth agenda kuzaala omwana naga ndi Allah ala ekyo tikiriyo kyoyogedde ndoza kiraka bakutumye wa Zakariya mulala kuba singa bakutumye wange wali badde mugezi ekimala malayika walisooseka n'oyita mu kadirisa aka kitchen n'olingiza Zabeti n'olaba bwe yenkana n'otegera omukazi gw'oyogerako nti amabeere agali gateekwa okuyonsa omwana gaggwako gambala ne gaggwako kati agali kuli galinga giraavuzi bulinga baaluuni kati malayika obanga omwana temwamumpa mu tayimu nange simubavunaana tukireke nze sinagaana baweereza mbaweereza naye ebyokumbuzaabuza n'okunimbalimba nti omukazi oyo asobola okuzaala malayika Zakariya ayomba agamba lwalisusu n'ogenda okebera omukazi nkazi muzeeyi nnyo gwogamba nti agenda kuzaala mwana anamuzaala atya yafuna ddana bino abagundi bye bayita monopause kakati agenda kukola atya okumuzaala malayika namugaa nti ogambye eki tagenda kuzaala malayika nagamba Zakariya nti kakati nze nyina eggulu lyenjogera nayo sigenda nakuddayo mu ggulu kwebuuza kye mba nkukola kuba nze nazze n'obuyinza mbeera mbulina era mumanyi abawakanya n'abavoola n'ababuusabuusa tubayita tutya nolwekyo mwami Zakariya wayingirisa Kristo yange oyogera ogenda kufuluma ng'oli kasiru togenda kuddayo kwogera mpaka omwana nga amaze kuzaalibwa kubanga enjogerayo egenda kulemesa omukazi okufuna olubuto enjogerayo nzibu egenda kulemesa ekyamagero egenda kulwanagana nakyo kati akuzibya omumwa asinga malayika n'alyoka akwata kasupagulu ke yali azze nako n'akamuyisa ku mimwa namugamba oliddayo okwogera nga Zabeti ayonsa wali yawulira ngambeko nti amiina Zakariya n'alyoka afuluma ttabeere n'akulo nga tayogera ate nga ali ayingidde ayogera nga yasabira abalala bano bonna bali bamulinze wano ebweru abamulinze ababuulire omukka gwambuse gutya akabaane kanyoose katya saddaaka erinnye okubasabira omukisa ogusembayo yatuukawo ng'awuuna buwuunyi ng'abagereza bugereza yabagira bugiza ati nebagamba nti paasita abadde ki paasita yayingidde ayogera nga tayogera nebamugira banoga kiki bwe yalaba bamulemeddeko nnyo n'alyoka baga nti agambye amiina gwe bw'oba oganye okukkiriza ebyemirembe Katonda ajja kukuziba mumwa kikulimba alyoka akkolera ekyamagero ng'owuuna buwuunyi abantu bakubuuze nanca kyekyaliwo ng'ogamba bannange bino byanzibadde omumwa ani awulira ngambeko ndi amiina gwe abava mu ggulu tebabawakanya maliriza bwe nti malayika n'amugamba ole 14 lugambye lutya ole 14 ababaddewo mwekka ole 14 Mukama n'amutunuulira n'ayogera ndi genda n'amaanyi go gano olokole Isirayiri mu mukono gwa Midiyaani genda n'amaanyi go gano
tamwongeddeeko n'amalala. We tamwongeddeeko n'amalala. Amugambye okumanya nga eggulu tiririmba nga kyenakuyise kyoli sigenda nakwongerako maanyi malala. Oledde oyina g'oyina naye obadde togalaba, gabadde muggwe obadde togazuulanga. Mundaamu mulimu obusobozi naye obadde tobulabanga, mulimu potential obadde togizuulanga. Kakati nze nkulagidde genda n'amaanyi ago g'olina ogenda kulokola. Si ggwe wekka togenda kwerokola wekka. Amaanyi agali muggwe tegagenda kusanyusa ggwe wekka, si ggwe wekka gwagenda okulyako, naye ne Isirayiri egenda kusanyuka ng'esanyukira ku maanyi g'olina. Ani awulira ngambeko nti amiina? Gwe gamba nti aha, yimirira nkulagule, yimirira nkuwa obunnabbi bwo. Mpulira eggulu nga likugamba nti muggwe mulimu amaanyi g'otazuulanga. Muggwe mulimu amaanyi agamala. Muggwe mulimu ekyateekebwamu. Ensi kyetataapinganga naawe tokitaapingangako. Tekikugasanga, tekigasanga na beewammwe, tekigasanga na ggwanga lyo, tekigasanga na kanisa yo, naye nga mwekiri. Olinga Uganda eyalina amafuta nga tegazuulanga nti egalina. Katonda akuyingiza mu season ey'okuzuula ebyobugagga ebyakeekebwa mu ggwe. Muggwe mulimu talenti, muggwe mulimu obusobozi, muggwe mulimu amaanyi, muggwe mulimu amagezi, nga si ggwe ogenda okugalyako wekka, naye n'ab'ekika kyewammwe bonna bagenda kulyako. Ani awulira ngambeko nti amiina? Muggwe mulimu ekyama, muggwe mulimu favor, muggwe mulimu ekisa, muggwe mulimu connection, muggwe mulimu connection, muggwe mulimu ebyobugagga byotazuulanga, muggwe mulimu amaanyi agatali identified, muggwe mulimu amaanyi g'otamanyanga, muggwe mulimu obuyinza bw'otazuulanga. Katonda ali mu kuzuukiza, Mukama ali mu kuzuukiza ekyateekebwa muggwe mu sizoni eno. Naawe okitaapingeko, naawe okiseneko, naawe okinyweko, naawe okikutireko, naawe ekika kyewammwe n'eggwanga lyewammwe n'ekkanisa yewammwe n'ensi yo n'omulembe gwo kubira Yesu engalo n'enduulu mu linnya lya Yesu. Ani awulira ngambeko nti amiina? Malayika n'agamba Gideoni, genda n'amaanyi go gano. Sigenda nakwongerako malala, ago g'olina, genda n'amaanyi go gano. Gwe omanyi kye kitegeeza okubeera ne miliyoni ya dola mu kkooti naye nga tozuulanga nti ogirina? Omanyi kye kitegeeza? Kitegeeza obuzibu bwo si bwavu, obuzibu bwo kuzuula ky'olina. Abantu amuwani kibatawaanya obuzibu bwo si bwavu, obuzibu bwetaaga Katonda akuzibula amaaso otegere ky'olina. Buli ali wano Katonda yamuteeka mu deposit, yakudipositingamu ekintu ekikuyisaawo. Buli ali wano. Ekikutawaanya si butaba nakyo, ekikutawaanya butakizuulanga. Odduka aba Midiyaani, weekweka okweka eŋŋano, osula weekukunise, oli mu mabanja, oli mu buzibu, godduka oba tozuulanga kikulimu. Nsaba Katonda akunfukireko amafuta agazuula ekyateekebwa muggwe mu linnya lya Yesu, agazuula ekyobugagga eky'omu ttaka kye yakuteekamu. Obanga waliyo ebyobugagga eby'omu ttaka,
waliyo n'ebyobugagga eby'omunda mu bulamu bw'omuntu. Katonda akwebikkulire. Genda mukazi gwe Katonda akwebikkulire. Ekyakwekuba mugwe kivayo mu linnya lya Yesu. Wabeerewo n'abajja nga bajja bakinoonya. Wabeereyo abajja ng'ekibaleese kujja kunoonya ekyo ekyateekebwa mugwe nga tebakiraba walala nga bakiraba mugwe mazima bakitaapingemu kibagase naawe kikugase. Ani awulira ngambeko nti amiina? Teeka gula emikono. Mukama akunyingirize mu season eziikula eky'obugagga ekyateekebwa mugwe, ekyama ekyateekebwa mugwe. Mukama akuzibula amaaso. Ibulayimu yali agenda okusala omwana we naye nga ku bbalibbali awo waliwo endiga. Yali tennagendawo, yali yagenzeewo dda naye nga amaaso ge tegannabikkulirwa giraba. Obulamu bwaffe bwetooloddwa ebintu byetannalaba. Nsaba Katonda akumbikkulire byotannalaba bitandike okukugasa mu linnya erya Yesu. Gamba nti amiina. Abamu muyina buyigirize tebugasanga. Abalala muyina connections tezigasanga. Abamu contact ezimu z'oyina mu ssimu, ze zeekwesemu akalandira akagenda okuconnectinga kakugase naye ekyewuunyisa nozikosa tozikozesanga. Abamu abantu b'oyina wabayigina walinga waliwo ekyakubikka amaaso n'otuuka n'okwogera ebyobusiru bye mutera okwogera. Nze seeteeka ku bantu, nze sinoonya bantu, nze sigoberera bantu. Kale genda ogoberera embwa. Nze seegayirira, nze seeteeka ku bantu. Ng'omanya nti ebyekika bikugolokokeddeko. Ebyekika byagala kukutula ku bantu. Abamu yeekutula ku muntu agenda omugasa nga tewalina amugobye. Entondo zokka entondo ne zimugoba. Mwenze seegayirira yagenda nanteekaawo nangamba ate erindako ate manya sooka onjoleze ku bintu tulyoke tunywe ekyayi. Ng'ani gwayozesa ebintu? Ate oba oli mwavu yoza ku bintu by'oli. Yoza ku bintu by'oli munywe ekyayi. Bwe munamala okunywa ekyayi munabeera awulira ng'akusomera ddiiru ng'akubulira awo ekirala ng'akunyumiza ebyekyayira. Ani awulira ngambeko nti amiina? Gamba nti amiina. Weetowazeeko. Abantu Katonda balese mu bulamu obwo bavalyuwinge bawe time. Onoonya bapya n'abakadde b'olina tobakozesanga. Buli wolaga osaba business card nez'olina tomanyi gye waziteeka, ze baasooka okukuwa tomanyi gye ziri. Buuza neighbor akulinaanye nti alimbye, mubuuza yakoli nti alimbye. Business card ze baakuwa omanyi ne gye ziri? Teeka gula emikono. Ndagira ekyakwata amaaso go kigate mu linnya lya Yesu. Ndagira ekyakwata emikono kyo gigite mu linnya lya Yesu. Ndagira ekyakwata amagenda go kigate mu linnya lya Yesu. Ndagira ekyo ekyaziba amaaso go n'obanga ali mu kiviira, n'obanga Laazaalo omusabike, Laazaalo atalaba, Laazaalo omusabike atawulira, atayogera, ekyo ekiri ku maaso nkiyuza mu linnya lya Yesu. Toora okulaba okuva mu ggulu mu linnya lya Yesu. Genda n'amaanyi ago. Genda n'amaanyi ago. Genda n'amaanyi ago.